Bano be bamu ku bantu abavuganyizza ku bifo eby'enjawulo okuli ekya mmeeya ne bakansala baabwe mu disitulikiti y'e Wakiso nga batuuse ku kitebe e Wakiso okulindirira akakiiko okulangirira ebyavudde mu kulonda okwabaddewo olunaku lw'eggulo. Wabula wabaddewo ensiitaano okuyingira munda awalangirirwa oluvannyuma lw'emisanvu egyateereddwawo ab'ebyokwerinda. Embeera eno eviiriddeko abamu okutabuka. Tulumanyi okubonaabonera wa ku ground ate ne tuuka ne wano ne tubonaabona ate ne bamala ne babbovamu. Oba kuwa communication etegeerekeka nti bane bahonorable ab'ekika kino mudde wano ono. Weetuyise tumanyi kiddako. Layini nnene nga bw'ogiraba amagombolola 27 gonna gali wano. Wabula oluvannyuma lw'okuyingira awalangirirwa ku ssaawa nga 9 ez'ekiro, Tolbert Musinguzi akulira akakiiko k'ebyokulonda e Wakiso atandise okulangirira abawanguzi ku bifo eby'enjawulo ng'atandikidde ku munnakibiina ki NRM Samuel Sali ku kifo kya ssentebe w'eggombolola y'e Kakiri oluvannyuma lw'okumegga banne basatu bwe babadde mu lwokaano. Yo Town Council y'e Kakiri munnakibiina ki NRM Moses Baagala naye yalangiriddwa ku kifo kya mmeeya w'e Kakiri Town Council bwe yamezze banne bwe babadde mu lwokaano n'obululu 94. Mu division y'e Nansana ewabadde vulugu atagambika munnakibiina ki NRM Samuel Mugabi yalangiriddwa ku kifo kya mmeeya wa division eno oluvannyuma lw'okumegga mmeeya abaddeko Joseph Matovu n'obululu 3,134 olwo Matovu Joseph n'afuna obululu 15,694. Mbadde mu youth structures, mbadde mu byobufuzi emyaka 18. Omuntu andaba leero nga ntuse ku buwanguzi buno wadde nga tebampa kalulu lwa kibiina mu area gye nkoleramu eya Nansana. Naye leero abantu b'e Nansana bampadde akalulu nga bawa Mugabi Samuel nga tebawa bibiina. Ono ayanukudde ne ku mivuyo egy'enjawulo egyeyolekedde mu kulonda mu bitundu bino. Bulijjo Pulezidenti agamba nti abanupu bappa obululu ng'abantu bawakana. Naye Nansana twakirabyeko ne tubakwata obululu obw'enjawulo nga bakolaganye n'abakozi abamu ab'emitima ebiri nga bazze okubba obululu. Mu ggombolola y'e Busukuma, Ronald Mutebi munnakibiina ki Democratic Party yalangiriddwa ku kifo kya mmeeya w'eggombolola eno bw'amezze banne n'obululu 3,789 n'addirirwa munnakibiina ki Nuupu Adiru Mwanje n'obululu 2,673. Kino kisanja kyange kya kusatu nga ndi ku kaadi ya Democratic Party. Nkoledde Busukuma ebintu bingi naye mu byonna kye nsobola okutenderezaamu abantu ba Busukuma okundaga okwagala ne bampa akalulu kataliimu kukementerera. Ono nga yakulembera eggombolola eno okumala ebisanja 3 atubuulidde byateekateeka okukolera abantu be mu kisanja kino. Okungera okubayamba ku nguudo, ku kasasiro ne ku street light n'okubayamba ku by'ettaka ebisinza okwonoona ensi eno. Yo mu Town Council y'e Namayumba munnakibiina ki Nuupu Saziri Ssebuufu gw'oyinza okuyita munnamukisa yeeyeko ow'oludda oluvuganya alangiriddwa mu Busiro North era ng'atubuulidde ku byayiseemu okutuuka ku buwanguzi buno. Tebibadde byangu, bibadde bizibu ddala naye mbutuuseeko lwa kusalawo kwa Mukama Katonda. Ekyokubiri ng'omukulembeze emyaka 5 gye nkulembedde nga kansala ku disitulikiti e Wakiso ngezezzaako okubeera omukulembeze omulungi. Kyensuubira nti abantu balina kye bandabyemu. Ye Joseph Muzenze munna NRM azzeemu n'alangirirwa ku bwa ssentebe w'eggombolola y'e Namayumba so nga mu ggombolola y'e Nabweru munnakibiina ki Nuupu Kasimu Jumba ameggeddwa munnakibiina ki NRM Robert Maseruka. Okusooka njagala okwebaza abatesitesi okulonda kuno ne gavumenti okutwalira awamu okwolesa demokulasiya afaanana bw'ati. Moses Sseggumba ng'ono munnakibiina ki NRM yalangiriddwa nga ssentebe wa Masuliita Sub-County n'obululu 1983 ate Mukisa Godfrey nga naye munnakibiina ki NRM n'alangirirwa ku kifo kya mmeeya wa Masuliita Town Council. Tebibadde byangu nnyo naye Mukama atusaasire tuwangudde akalulu bafuna obululu obungi. Abantu balonze obusobozi tebalonze mugagga tubanganyiza okubasenza ddala singa obugagga naye obusobozi balabye nga nzaabusi. Wetukoledde emboozi eno ng'okulangirira abawanguzi kukyagenda mu maaso ku kitebe kya disitulikiti e Wakiso. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.